Okay, just a few minutes ago, Ssaalongo Erias Lukwago eyaliko omulodi w'ekibuga Kampala aleeteddwa mu kkooti e Makindye okwongera okuwera ennemba n'omusango baamuteekako ogumanyikibwa nga misprision of treason. Okusinziira ku mulamuzi, ekkooti agitutteko mu luwummula wabula bagenda kukomawo ku ssaawa 8 zennyininyini we bagenda okuba ate nga basala ogusembayo ku nsonga zino. Either Lukwago adda mu kkomera e Luzira oba atwalibwa ewaka ayongere okufuna obujjanjabi obw'enjawulo. Of course ekibadde mu kkooti ng'omulamuzi asala ensonga eno njagala ate nkikutuuseeko ate tukome. We all have relevant documents. Including, I think, one else in that I was submitted on Wednesday from the investment honorable testimony. So everything we submitted to court was uploaded on Equities. The second again with running. Is that the prison authorities allowed us to deliver the mattress which we requested. And the accused person was placed under house care at Maxon Prison. And the doctors have kept checking on him. Again, for which we are grateful. Unfortunately, the seemingly dislocated disc accelerated by causing excruciating pain to the accused person. And certainly cannot be examined and treated in Luzira. Indeed, can't be treated anywhere in Uganda. We have already submitted medical proof via letter of the Director of Medical Services that we found. He has received physiotherapy. Which has not helped. Mainly because it is supposed to be MRI guided. That service has not been available because it has been necessary. And finally, Your Honor, this is the threat of TB infection.
final concern we are raising is the threat of TB infection. Whereas the prison authorities are well intentioned in managing this fragile unit. The TB ward is just close where he's staying. It is crowded to the extent that at some point the TB patient is going their room where he is with others. And he must do that for some time. So now with his fragile health, a TB infection out of my range. Catastrophic. Especially where his blood sample was taken. Continue to diminish. Responsible for his immunity. Lower and lower. British Yorkshire. But in the unlikely event,
First, I want to thank the wisdom that guides what I that was justified because just the person remains on the land until further notice. The issues I highlighted were issues of concern. They were just a summary. We just out one aspect which is added. That said, I will thank you. As to where my concerns and interests are going, should they still come to you, that in your likelihood that your will is not required. It is still in your power. It is your prison. You decide where to take transmitted and his team by Saturday 11 p.m. and they are admitted. Yes, so the court will stand this over for a ruling at 2 p.m. the
Open. Give way. Give way. Give way. Okay, omulamuzi agambye buli kimu yakifuna okuva ewa state wamu ne baloya ba Lukwago era n'ategeeza nti agenda kuba awa ensala ye ku ssaawa 8 zennyini. Kiki aba asazeewo Lukwago aweebwa bbeeyi oba ate addayo ku remand. So wano kyolengera bali mu kuba ate nga bagezaako okuba ate nga Lukwago addayo ate mukaguli wamukuumira nga balinda ssaawa 8 omulamuzi ate wagenda okuba ate nga awa ensala ye ku bail application ya lopo wali era ndowooza olengera abantu bali mu kuba ate nga bafuluma ate beetegekere ssaawa 8 omulamuzi wagenda okuba ate nga awa ensala ye oba nti Lukwago yeeyimirirwa oba addayo ku remand. So kitu kiziro walengera itawo genda wali munda be bangi naye afande nze kanyingire mbuuze ekiriyo nkomewo saa 8 nze tukomewo asudde ekintu asulamu. Okay, enembeera bali mu kuba ate nga bafuluma ate betegekere ssaawa 8 nze kitya nga simusikiriza position wano wadda mu motoka era mu kaduuku lwagenda mu motoka wadda mu mulamuzi akomawo saa 8
awe ensala ye. But can't you see the situation? Balinda driver. Kale kyolengedde awo Elias Lukwago abadde ate addizibwayo mu mmotoka ya prison okulinda essaawa 8 ate zebagambye zagenda okuba ate nga bawa ensala ye. Jjukira ku lunaku olwokusatu omulamuzi yasaba state abe nga ateekamu okusaba kwe eri kooti era n'asaba nti bano ate balooya ba Lukwago nabo bakole ekyekimu. So wano kyolengera omulamuzi abadde akola final touches oba kyosobola okuba ate okufuna complaints okuva mu bali bo bagamba ki state naawa ezize ate ne balooya nabo ne bawa ezaabwe. So n'ategeeza nti agenda kuba ate akomawo zijja kuba ssaawa 8 ate atubuulire Elias Lukwago yeeyimirirwa ate oba teyeeyimirirwa. Naye nga bakanso ba Lukwago abawaddeyo buli kimu bo kye basuubira nti kooti kwenaasinziira ate ewe omuntu waabwe bail kyokka ate ne state naye era asabye nti ono bail emummibwe ku nsonga ate naye ze yateeka ku ikimese oba gyosobola okuba ate ng'oyita nti netiwaaka ya kooti kosobola okuba ate ng'osaba no bail mu ngeri emu oba endala. So kati wano we tuli ku kooti tulinda ssaawa 8 ate bano bagenda okuba ate nga badda mu kooti omulabuzi asalewo nga bwe nkutegeezezza ngeri emu oba endala. So sofa wano sirabawo nnyo kyamaanyi wabula ate mpozi okulinda mpaka ssaawa 8 omulamuzi wanaawera ensala ye eri Ssaalongo Elias Lukwago ku nsonga ya bail. So embeera bwetyo nga bw'ogiraba bweri wano kooti e Makindye. Nkujjukizaako nti omusango oguvunaanibwa Lukwago kigambibwa nti okusinziira olwo omusango wamusomera wano gwali gwa misprision of treason nga kitegeezebwa nti yamanyaako ate ebyokulya mu nsi olukwe ate natetegeeza bannamateeka oba natetegeeza kooti ku actinga. So ogwo mu ggwanga lya Uganda guba musango era amateeka ayo gakukwata obuvunaanibwa. So sofa wano kyetuliko. Kale kasooke nzikirire wansi eri tulabe gala mukirire eri wansi
balaga ku bantu ate abazze wagamba nti bebamanyi kubabikwata oba ne bakwata omuntu naffe tuligamba kyekimu gwanga lya Uganda wa Buganda. We sympathize with that one abali mu buzibu. Mr. President, may I invite you to address the nation? Simanyi oba bibadde boogera obadde obiwulira naye ensonga zezo olwokuba nti nga bakola interviews ngeri emu obayita lati soka nenvaako nenkomawo nga kote ku ezeemu lwaki soka nenvaako nenkomawo nga kooti ekomewo mulaba mutya naye nga tuteesa buteesa wano wetuli badde njagala teesa nammwe bwe mulaba mutya badde njagala vaako